Amazzi galiwe gajja mu kino tekira nti kyemukola ekirekamu kijja kugenda nga Go, you don't want. Oh, you want it? Not for me, for the public. Who I want to go from here. Wait, I'm just posting something. yakolebwako twagenda okugibalirira ekitone ennyo yali emaze okulya emiliyoni nga 8 n'ezigwamu, naye eyo buliigi twebaza Katonda nti yo giraba okusinziira ku namutikwa w'enkuba eyatonnye yo tulina obwesige nti yo ngumu bulungi. Naye kiri kye mbategeezezza nti twetaaga polotirezi eziriraanyeewo okusobola okutema omugga ogwo okugaziwa okusobola amazzi ago okuyingira mu buliigi eyo gye twazimba.
twali tukyagezaako okulaba nga twogera n'abalinawo poloti oba municipality okuvaayo okukwata ku ssente z'ebigwa tebiraze okusobola okukola compensation amazzi gano gasobole okuyingira mu buliigi etwazimba tutema omwalo ogwo gugaziwe okuviira ddala ennabuti. Yes, ensimbi zino abantu basonda kyenkana ki, abakulembeze basonda kyenkana ki, z'abantu z'abakulembeze? Yes, okugezaako abantu b'ekitundu basonda ssente ndowooza eziri mu miliyoni nga 2 ezaava ku kitundu, naye ssente endala ezisigadde omubaka ye yagezaako okulaba nti azissaamu. Eyo siyinza kumanya omubaka ye yakozesa magezi asobola okuba yakwata mu nsawo ye n'awalala, naye ffe nga ze twasonda mu kitundu kyaffe kino bwalinga obukadde nga 2. Ssente ezisinga obungi zonna zaali za mubaka. Abantu baffe naddala abantu b'omu kitundu kino n'abakozesa oluguudo luno nti abantu ekikulu bakeddewo buli omu n'akiraba nti iniya kuba bakontrakita abaakola omulimu ogwo tebalina nsobi gye baakola, kubanga bw'otunuulira buliigi ye era ekyalimu nga bwe twagiteekateeka. Naye ng'ekizibu kye nkugambye olw'okuba waliwo abalinaanyeewo polotisi kati nga bw'olaba buliigi eyo twakola Ngazzi nga yeetaaga okutema poloti z'abantu okukola amazzi ago okuyingira mu buliigi obuki obulungi. Naye twakubiriza abantu baffe nti bakontrakita n'abalala nga nze Ntebe ndi mumativu n'omulimu gwe baakola. Amannya Sendijjo Wakiiwa. Yes, Mulanga. Omwala guno kubanga yasulanga Nabuti we waalinga amakage, omwala guno gumanyi bulungi nti teriiyo muntu n'omu asobola gukola n'agutuukiriza bulungi, wabula tusaba gavumenti ne municipality n'eminisita y'ebigwa tebiraze okujja okuyamba ebyalo, si kyalo kino kyokka ekyerweza, gamba ng'e-Nabuti bw'otunuulira Kikooza amazzi gaatuka abantu bali ku bitanda, bw'otuuka eri wansi mu Kitega kyasusse. Naye nga abantu b'ekitundu olw'okuba twali tetusobola kusala kudda mu kitundu kyaffe tugamba nga tugeeko wakiri abantu babeeko we bakola ki bayita. Naye omulimu guno ogw'omwala gwetaaga okuvaayo amangu gavumenti ne minisitule y'ebiraze gamba kati yakatandika okudemba, si kudemba okumala emyezi nga 2. Ebyalo bino 3 bigenda kusalibwako n'abantu baffe batufeeko. Twagezaako okuwandiikira gavumenti naddala nga ffe abakulembeze b'ekitundu kino ekyerweza kumpi emyaka giwerera ddala kumpi nga 8 nga tugezaako okulaba nti tutegeeza gavumenti ekizibu ekiri ku mwala guno, naye tetumanyi terina ssente oba tebayo bufi oba abantu b'ebitundu bino Kikooza, Kitega, Lweza ne Nabuti nti oba gavumenti bo tebeetaaga buki bwetaazi. Naye ffe buli ekyetaagisa okukola nga tuyita mu ofiisi n'obuvunaanyizibwa bwe tulina tugezezza okutegeeza abakulembeze Mukono municipality n'abalala okusobola okulaba nti bajja ne boogera ekizibu kino eddagala. Naye ekituuse gavumenti tusuubira nti eteekwa kuyingiramu kubanga abantu bitanda kati. Naddala abantu abali mu bisenyi bayisiddwa bubi nnyo. Kati twagala okubira omulanga gavumenti kyetuyambe kati ekiri wano eno, twagala okwebaza abantu bonna kubanga abantu b'ekitundu kino Lweza nga bali wamu n'omubaka baavaayo ne tukwata omulimu guno tukola okuzimba omwala guno nga guguddemu. Naye okusinziira ku kyendaba kirabika nti tulina ate okuddamu okwongerako ku maanyi, naye ntegedde nti omwala guno guba teguggwanga. Inginiya agamba nti baali batadde okuteesa abantu bayitewoko buyisi nga tegunnaba kuggwa. Tuza tugenda kuddamu tutuule tulabe, tuddamu tutaate okwongerawo amaanyi okukola kino okukitereeza ekiriwo. Naye ate era ndabyeko obubaka Katandikaka nga abusirika ku masimu ng'agamba nti gavumenti era egenda kujja ne tukwasize ku mbeera eno y'emu. Kale twagala okusaasira ennyo abantu baffe abakoseddwa enkuba eno oba amataba
ekitalo nnyo naye katusabe Mukama agenda tuddiramu tuddemu tukole nga tubadde tukola okulwana okutereeza ebyo ebisaana okutereeza naddala nga n'okubwana n'abantu baffe abantu okuza amayumba gaabwe kuba kati bangi bagenda kusula bweru balittayo amayumba gagudde naddala mu kyalo kya Sento Nabuti ate ne mu Kitega wano tugenda batugenda nti embeera bwetu bwefaanana. Ekyenkuba eky'amaanyi kyatwonoonedde ebintu byonna obutaleka yadde n'ekimu ebitabo by'abaana ensawo z'abaana zonna yunifoomu z'abaana amazzi gatuyingiridde gatwonoonedde ebintu byonna mbadde nnyina enkoko 250 zonna zaafudde tusaba tudduukirira bannange tuyambe nkoko broiler za nnyama za tusaba tetulina byetulina ketwasigaza yadde n'akamu tusaba buyambi mutuyambe mutudduukirire tetulina abadde omuwanika abadde omuwanika w'abakyala nga mpanika ssente zaabwe zigabana mwaka zonna zagenze eyoko zibadde ziri muneeno zonna nsaba buyambi buli kisi yenna yenna muzira kisa yenna yenna gyali nsaba anzirukirire ola bizinesi yange yasaanyeewo. Ekiro ky'enkuba eky'amaanyi kyatwonoonedde ebintu byonna obutaleka yadde n'ekimu ebitabo by'abaana ensawo z'abaana zonna yunifoomu z'abaana amazzi gatuyingiridde gatwonoonedde ebintu byonna mbadde nnyina enkoko 250 zonna zaafudde tusaba tudduukirira bannange tuyambe nkoko broiler za nnyama za tusaba tetulina byetulina ketwasigaza yadde n'akamu tusaba buyambi mutuyambe mutudduukirire tetulina abadde omuwanika abadde omuwanika w'abakyala nga mpanika ssente zaabwe zigabana mwaka zonna zagenze eyoko zibadde ziri muneeno zonna nsaba buyambi buli kisi yenna yenna muzira kisa yenna yenna gyali nsaba anzirukirire ola bizinesi yange yasaanyeewo. Kanisa yandika ebitabo ogenda kujawa gyosookerangako mwana wange kubanga mugongo